Nkwaniriza munaffe omulungi atulaba ku Kyaggwe TV webale nnyo webayire ddala gy'otuusaako engalo. Nga bulijjo programs nga bwe ndaba wano ku Kyaggwe TV osobola okutunoonyaako ku YouTube kwe tuli n'oteeka mu Kyaggwe TV no likinga no sharinga no subscribinga ensonga ne ziba nga zitambula kinnawadda. Tuli mu kibuga Mukono wano wetusinziira ku Deira Hotel okuba nga tukutuusaako ensonga zonna era obuweereza bulungi nnyo ebyokulya ebyensula n'ebirala byonna byonna ebigwa mu kkowe ery'okuzza obujja obulamu bwo osobola okuba nga obisangawo. Mu sabiiti nnamba bingi ebitambudde, eggwanga litambula naye nga bulijjo era nina abagenyi bange babiri nga bw'obalaba betugenda okuba nga tutambuza nabo ensonga. Ku ludda luno nina Mwami Bule Moses Kizito munnamawulire naye ate era omumyuka w'omubaka wa President omu ku abo abalondeddwa ku bali abasoba mu 13,000 ye bamusindise saidi z'ebuvume eyo. Ku ludda luno eno nina mukyala Sarah Nakintu munnakibiina kya Alliance for National Transformation mulwanirizi wa ddembe ly'abakyala ate bwe kituuka ku baana ab'obuwala abo afiirawo era n'ogwengulu aguluma. Tugenda kuba nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Tugenda kuba nga tutunuulira ensonga ezituulira ku mwami ono si ye ng'omu yekka naye ne banne nga bwe bagwa mu kkowe eryo. Tugenda kutunuulira ne ku nsonga ya Parliament wetuuse okugatta ebitongole bya gavumenti ebitali bimu oba oliawo n'okulekawo ebyo byerowooza nti bisaanidde okuba nga bisigalawo. Naye katutandike n'ensonga ez'okulondebwa kw'abamyuka b'ababaka ba President mu bitundu by'eggwanga ebitali bya njawulo. Emu ku nsonga ezibadde mu Parliament sabbiiti eno era Parliament wakati mu kulaga obutali bumativu bwayo abamu ku babaka omukubiriza owaayo omukyala Anita Amongo yayise minisita ow'ensonga z'obwa President mukyala Mire Babalanda n'amugamba nti jangu otangaaze ebintu bino naye teyabadde mubi n'akwata ekiwandiiko n'akiyisa mu minisita ow'ensonga ez'e Kampala Hajati Minsa Kabanda n'akisomera Parliament. Mu byo ebyalabikiddemu ekimu ku byo kwe kuba nti abaka ba Parliament abamu baadde beebuuza nti naye kakati gavumenti bwebanga eri mu kaweefube wa kugatta bitongole byayo kukendeeza ku nsaasaanya bano ate abayambi baba RDCs ne baba nga ate balondebwa okusaasaanya ate tekugenda kubanga kweyongera waggulu. Era mu kiwandiiko mukyala Kabanda kiyasomye nga kiraga nti ate abaka ba Parliament bano bennyini abalaga obutali bumativu ensimbi zennyini baza appropriatinga mu financial year netambula 2023-2024. Ensonga eyo ne Minisita Bahati ow'ebyobusuubuzi naye era yazzeemu n'agikona kunaga nti ate mwe nnyini abantu aba appropriating ensimbi zino ate mukaayana kakati kitegeeza mulinga abatali bamativu ne kyemwakola kitumanyi kiyinza kuba nga kitegeeza okutwaliza awamu. Awo tugenda okuba nga tutandikira. Njagala ntandike ne Mwami Bule akubuuzeeko tutandikira awo. Abatulaba mwenna ku Kyaggwe TV mwebale kutulaba ate twagala okwebaza management eya TV eno eyateekawo programu eno gye tuliko kati. Atwagala okubeebaza mwenna abakola emirimu ku TV eno kubanga ebintu bikyuse bwana Sentayi. Luli twalindanga kutambula genda Kampala naye kati waliwo tuli wano Mukono ebintu byonna bwe bitambulira tetusinziira ku mitimbagano okutuuka ku bantu. Kale twagala okubeebaza olwa kuteekawo omukutu guno ate naffe tujja kubeera tukolagana embina ebifo ebipya bye twazzeemu. Amannya gange nze Moses Bule Kizito ndi musajja munnamawulire ate nga nze mumyuka wa RDC yasindikiddwa ebuvuma. Sebo yogayoga esebo bannamawulire eno twongedde okugwa mu bintu era bannamawulire bangi balondeddwa bawera nno bawera ddala nga 25 abalondeddwa okugenda okusaavinga eggwanga lyabwe kubanga bino bye tuliko muganda wange tuli mu kusaavinga ggwanga. Eggwanga lino sirya mukadde waffe President yekka oba muganda waffe Kyagulanyi ne banne eggwanga lino lyaffe ffenna. Katugenda kujjawo awo. Mukyala Sarah Nakintu buuza ku bantu.
Balamusiza mwena abatulaba ku Kyaggwe TV. Mwebale nnyo nange mutuusizaako engalo. Sooka okuyozaayoza Abayudaaya mukulike eyo mu Pesaka. Pesaka kyeki? Nga mmwe mukuza Easter naffe tukuza embaga ey'okuyitako nga woolaba Katonda we yakuba ababerebere bya Misiri. Watyo n'atujja mu Misiri n'atuleeta n'atufuula eggwanga. Yembaga yaffe embereberye mu mwaka bayita mu mwaka gwaffe gwakatandika tulinga mu nnaku 2 awo. Yes, mu mwaka gwaffe so mbayozayoza mu nsi yonna abafuna ebirungi Omutonzi yeebazibwe n'abali abayise mu mbeera embi Katonda yekka yasobola obbagumya. Mwebale nnyo okwekumira ku Kyaggwe TV. Okay, webale nnyo webaire ddala. Mwami Bule, nkuyozayozezza okugwa mu bintu. Naye ate katono nnyo waliyo oludda olutali lumativu lugamba nti bano bagenda kukola kiki ekiremye bali abaliwo nti RDC ne deputy we kubanga okusinziira ku ofisi ya presidency emirimu gyammwe giri 3 mugenda kubanga mupromoting omwoyo gw'eggwanga patriotism mugenda kubanga mulwanyisa obulyake mwabayambi ate era mugenda kuba mumobilizinga oli we yeebuuliza mobilization eno eyamba munnayuganda oba eyamba kibiina ekiri mu buyinza then bakitunulidde ne mu nsonga ey'ensaasaanya ensimbi zigenda kuba zongera okubanga zigenda zityo nendowoozaamu nti ensimbi okugenda nga waliwo impact nze nga nze ekyo kiba tekirina buzibu tandikiraawo. Webale nnyo Sentaayi batulaba mwenna ekisooka ekifo kino ekya assistant RDC kiri mu constitution y'eggwanga era kiteekebwawo mu mateeka ate n'ensimbi abantu ze boogerako n'abibamemba ba palamenti ssente bennyini be baaziyisa kifo kibadde kirudde buli kuteekebwawo lwa ssente naye ssente okuva we baaziyisa president n'alagira minisita bateekewo abantu abo kakati ekyo ekyokuba nti tebali mu mateeka ekyo twakijjawo kakati eky'essente ssente weeziri eggwanga lino omwami Sentaayi lirina ssente bamemba palamenti abaogera ebyo bafuna miliyoni 8 buli mwezi ezo bazikwata ne bazitwala iwaabwe awaka mu nsawo zaabwe kakati ffe tugenda kufuna mmeka ezo ze bagamba nti zigenda kukosa entambula y'eggwanga ekyo tekiriyo ssente weeziri wabula emirimu gyetaaga okugaziwa ekisooka obadde oyita mu ofisi z'abaladisi ezo osanga abantu nga batudde awo wansi tewali abayamba baladisi nabo bali munda namwo mujjudde bali 2 bokka mu district enamba naye ebizibu ebiri mu district biyitirivu kakati ogenda okwesanga ng'abantu baffe babya tebayambiddwa olw'abaweereza okuba abatono kakati baladisi baabatikkudeko kugumu ku migugu nti nze we naakwata wano nze Bule mwami Mubiru akwate wano mukyala Birungi akwate wali ne mwami Singoma akwate wano tugenda kubanga tutikkula abantu egimu ku migugu egiganye abantu balina ebizibu bingi mwami Sentaayi abantu babatwala ku mataka abantu babbibwa abantu programu za gavumenti zibatuukako kakati ebyo ebimu ku bintu bye twazze okukola tezibatuukako lwa muwendo mutono guli gweyogeddeko nti RDC ne deputy we kyekino kyetugendamu ekya mobilization kubanga abantu baffe bekyetaaga okusomesebwa naye kati abantu abadde babasomesa abalina authority nabo babadde batono kakati ate buno obukulembeze obulala ku mitendera egya wansi okuva ku muwaggulu bwo tebukoze kimala abakozi ba gavumenti oyogerako wansi eno ku mitendera emirala anti kakati abakozi ba gavumenti of course gye bali naye bakyetaagamu amaanyi okwongera okubateekamu amaanyi okulaba nga ddala batuusa obuweereza wansi bannaye buli kaseera tulina buli kaseera okubanga omuliro tugukumamu okulaba nga abannayuganda baganyulwa mu bye balina okuganyulwamu ekirala ife tuzze olw'ensonga 3 era z'oyogeddeko weewaawo ng'emirimu gyonna egiweebwa abaladisi naffe bagituwadde gyonna naye ng'ensonga enkulu kulwanyisa bulyake ssente za PDM zibuliddewa emyoga byakoma waha
biki ebigenda maaso ani abali enguzi mu kibira kyaffe baani abasanyawo obutonde bw'ensi ebimu ku bintu byetujjawo ekirala abantu beesibye nnyo mu mobilization balowooza nti mobilization kitegeeza kunoonyeza mu President Museveni kalulu anti ekyo si bwe kiri abasinga kye batunuulidde mu nsonga eyo kwe kuba nti mmwe mwenna abalondeddwa mulina akakwate ku kibiina ekiri mu buyinza mulimu ne be balonze nga tebalina kakwate ku kibiina kiri mu buyinza okusinga kubanga bangi twabalabye ng'abamu noga nti gundi ono atazza atya naye ng'ate bamulonze olw'obuweereza bw'alina okukola. Mobilization kigambo kigazi nnyo, tekitegeeza kunoonya kalulu kyokka, wabula okukunga mu Luganda kintu kiba kigaziko. Waliwo okukunga nga musomesa abantu okulemesa obuli bw'enguzi, abawo okukunga abantu okulaba nga ddala ebyobulamu bibeera bulungi, tukunga abantu okulaba nga obutonde bw'ensi babukuuma n'ebirala naye olw'okuba nti munnange engeri President Museveni gyalina skills za mobilization ennungi, abantu balowooza nti Museveni kakati yalonze abantu bagende bamunoonyeza akalulu. Ebintu bye tugenda okukola ku ground abantu kwe bagenda okusinziira okuwa President Museveni akalulu mu 2026 kubanga kyo ekyamazima ye kwali ku main nga bwe tubadde tugamba era nga ne mu kalulu agenda kubaamu. Mwine essuubi okcreatinga impact ey'amaanyi nga ne offices zivunaanyizibwa ku nsonga nga zino ziringa ezitakoze kimala. Lukat obulyake olina office eyakaliisuliso wa gavumenti najja n'akuwa statistics n'akulaga nti omwaka ssente bweziti zibulankanyizibwa. Anti kaakati ffe ekyatulondesezza tweyunge ku bannaffe abaliyo kwe kwongera okulaba nga ebitongole biwa information. Tubiwe information nti waliwo nezaabula muyingire omunoonyereze wano ku ground era nze nabadde ebuvuma akadde nabategeezezza nti nze sigenda kutuula mu ofiisi iyo babajimpa oba tebajimpa nsiga kutuula mu ofiisi. Nze kyengenda okukola ofiisi yange ngenda kubeeranga mu kyalo mu bantu kubawuliriza kulaba kiki ekyaganye ani anyigiriza jjajja ani akola kino. Nze fe ekyaffe kugenda kuyamba bantu wansi eri tulowooza nti bannaffe bakoze kituufu tubeebaza naye bambi loodi ebadde nnene bakyovula bababongeddeko. nkweyanzige mwami Bule Moses Kizito assistant RDC ludda lw'ebuvume eyo nkyala Sara Nakintu ludda oluvuganya ebimu ku bye lwemulugunyaako kwe kuba nti ensimbi mpitirivu ezigenda okuba nga zisaasaanyizibwa. Nabadde ndaba mwami Bule bano okusinziira ku mukutu ogumu gwe nasomyeko nga wakufuna emitwalo 8 ndowooza n'omusobi awo omwezi. Ekyo ne kibeera awo. Ekyokubiri beemulugunya ku bantu abamu abalondeddwa being that nti RDC oba deputy oba assistant abeera akiikirira president mu kitundu ekyo ne tulowooza nti president agenda kubalabikira mu kifaananyi ekyo baasaitinzeyo omukulu kisa kya Mukama n'ebyaleerwa mu kkowe. Okulondebwa kw'abantu bano okutwaliza wamu impact kijja okulabamu. Neyanze Uganda zaabu kyenja okugamba kusookera ddala sisobola nakusindika message eyozaayoza nja kuba neerimba naye obutayagaliza ate ku kiba si butayagaliza. By the way, I speak from my heart. Sisobola gisindika for reason one, ng'eggwanga liri mu nnyanga nga tuli mu ddubi nga tetulina ssente nga mukamula abasuubuzi to that level tosobola ate kuyimusa another expenditure. Abantu bonna abaweereddwa emirimu ogambye emitwalo 8 bali babiri okitegedde sizeezo zokka balinayo allowances ompulidde endala. Ekyokulala bagenda kwetaaga further training. Si buli omu nti eyaweereddwa position eyo amanyi ekyokukola. Nze wano kyensimba ngamba abantu President Museveni asiima bayagadde okukola ki okusiima ate sina Museveni naye abantu bonna abamuli around buli omu anoonya ani gwayagala okusiima. Era nawadde ngoberera ensonga eno nendaba nga minisita wa Karamoja yawadde personal assistant ne driver we okitegedde. So what does that mean? Ti NRM erina kati engeri gyeyimusaamu numbers bali over 300 sikyekyo kati alina engeri gyagattako numbers ezigenda okunoonya akalulu. That is one. Kyannaku nnyo nti eggwanga
liri bubi naye ate tunoonyeze wala we tusaasanya ki essente nze nabadde ndowooza engeri gye bamajinga ministries then ate these other new openings tezandikoze eki tezandibaddewo kubanga tunoonya ssente ng'eggwanga olwaliro lineeno naye ate oba oyongerako expenditures endala tubeera ate ng'abeeyongera okukola ki okwennyika 1 2 ba RDCs bokka si be baliwo tulina baggiso baddiso kitegedde bonna bwe baba nga balemeddwa okukola bano bagenda kukola kyanjawulo ki kimbulize mwami buleti bannaabwe bwe baba nga balemeddwa all these years is there tugenda kufuna impact mu baneeno abalala be bakoze eki be bawadde nze mbagambye it is a motivation for President Museveni okwongera namba n'okusiima bayagadde okukola ki okusiima. Secondly, ba RDCs abasinga bonna bajja mu kalulu wanje yes ba RDCs abasinga bonna bajja mu kalulu kana akakola ki akajja either ku member ba parliament else yes kati kuno kulinga kuteeka kakati kubateekera how can they go further banoonya akalulu bakube campaigns okitegedde bakole ebintu ebyenjawulo nga balina abagenda okusigala mu ki mu ntebe ezo zonna ki mpenda okitegedde ezo nampenda zetulaba then tulabya ddala ng'eggwanga lineeno terifuddeyo ku bantu baalyo ate eki bw'oba ng'ositula expenditure ngeeyo eya over 300 naye nga amalwaliro tegayina ddagala abasomesa tebayina bikozesebwa abalwawo okubasasula enguudo nga mbi why don't you capitalize ku bino ebisookera ddala ebyeggwanga nga tonaba kuyingiza any other expenditures ensimbi ez'appropriating okugenda mu bitongole ebyenjawulo ziba zibulako obubuzi oba kubanga olaba budget weba eteekebwateekebwa buli muntu afuna tuli wa byabulamu ogenda kufuna ssente bwezi tuli wa byanguudo ogenda kufuna ssente bwezi tulowooza nti eziteekebwayo ntono nnyo kati kankuwa ekyokulabirako backbone ya Uganda is agriculture ssente meka zibatadde mu agriculture zisobola okusitula wano ebyobulimi ne tubeera n'emmere etumala ne tubeera ne surplus gye tuwa ebweru. Is that enough money? Balina okusooka okuddayo ne bazerolinga ku biki ebigenda okutwala eggwanga mu maaso other than expending our okusaasanya ensimbi zaffe gafula ekyo tukiyita kubeera nga eggwanga teryetegese bulungi right away from the member of parliament by the way kisaana bonna abali mu parliament leero mubatujjireyo okwo bwe baba nga be bayisa ssente zineeno ate kati ku ssaawa zino bagamba what is ABC luli baali balabawo nga bazikola ki nga baziyisa kekana akaseera ako okwemulugunya nga ssente baziyisa dda n'abantu bali appointed okitegedde bambi ne parliament nkoowu we batuuse olunaku lwaleero era kyensaba kiri kimu bannamukono n'eggwanga lyonna mubatujjireyo muleeteyo ku misaayi emipya basara weetuli ate si buli ali mu webaba aluddeyo no sigamba nti aluddeyo buli naye bw'abanga azuukuka kati okitegedde nga bamala okuliyisa naye n'azuukuka leero gamba ate kati zayiseewa okitegedde ate lwaki mukikola then kiraga nabo baliko ki baliko ekikyamu okitegedde banange tuddeyo tuprioritizinge ng'eggwanga baba parliament muzuukuke mukwate ku nsonga eziruma abantu other than allowing buli kimu kyonna president kyagambye kino nga mugamba yes kiringa mugamba yes kiringa mugamba yes tuleke okubeera ba yes persons. Abantu abamu abemulugunyizibwako abagudde mu bifo oyinza boogerako ki? Nze kulange sigenda nagamba bamwe abemulugunyizibwako ngamba ino positions zadi tezikola ki zabadde tezeetaagisa at the time sigenda kwemulugunya ku omu oba ku oli oba kolinze nagambye kugambye eno we oyokusiima abantu yewe eya President Museveni takai mbuno mobilization mbutetegeeza bintu byabo bali babaddeyo ne balemo okunga abantu ne balemo okulwanisa corruption mukama waabwe ye mukulu wa corruption okitegedde kati gwe taata ogenda kukyusa ati nga byava ku mutwe okitegedde okuvunda kwava ku mutwe mukama waabwe agamba lwanisa corruption nga atambula kitegedde it is not by walking bojjakera ku macho gambe leero nwanisa corruption nga atambula kwata ku nfeetwe oyo yennyini omuntu akoze ekikyamu oba abulankanyiza ssente z'eggwanga bambi bano tebalina kyamanyi nnyo kye bagenda tuwa kye bagenda kola wabula bagenda gatako NRM akalulu ekyo kyomanya nti ekyo redda akikola akina katibala ye ne famire ye n'abantu bonna abamuliko obona obululu bwa President Museveni kati kubisaamu bisatu n'okusaba be bakoze eki bewabadde kati
anyway NRM eri mu kweteekateeka kiki oyinza okugera ku buvunanyizibwa bwabwe nga bwalambikirwa obuvunanyizibwa bwabwe akisooka okulwanisa obulyake bubaddewo ne President Museveni bumulebye kubanga y'omu ate ku balyake kati bano bagenda kola obulyake bwabwe olesa ate President abolesa ate kasitolemu okukwata ku muntu abulankaniza sente z'eggwanga n'omujja wano ate n'omusiima wano okitegedde naawe mwennyini obeera muki obeera mulyake yakeera ku makya natugamba ekizimbe kiri kimu kyokka kyalina wano mu Uganda kiri awo ng'agenda ku sharing ekipya naye ng'alina investment amasomero banka ebweru ebizimbe ebyenjawulo okitegedde zakeedi nga byonna bizimbe bye naye kubanga bitadde mu mannya g'omuntu omulala tebivaayo nti of course okitegedde ebintu bino tubimanyi biri public lwakubanga mmwe ndooza mubikirira bubikirizi gavumenti eno okitegedde so bw'abanga ebyo abiremeddwa n'okwata mutabani wo n'omukuza ku levels zonna nezatasaana kola kikubeera obwo si bulyake lino eggwanga ligenda kufugibwa famire obwo bwe tuyita obulyake obutandikirako ddala twali wano oli nga tugamba Luweero ye meka ya NRM NRM yegamba tulaba byonna ebizimbe ebipya amakolero amapya buli kimu kyonna ekipya kyolekera Western ompulidde obwo si bulyake okwo si kweyagaliza so kankubulire eggwanga lino tukyali bubi nga tukyafugibwa abantu abeerowooleza nga bo nga tebalowooleza ggwanga abali personal centered not people centered kyova olaba era yaleese promotions ezo yanywereze mu mutego otandise nakulwanyisa bulyake okulwanyisa obulyake kyekimu ku bbo ekyokubiri mobilization ekyo bagenda kikola bulungi omuwulidde ng'agamba yagenda kubeera mu field all the time buli gy'anaabeerayo mu field ng'agamba abantu bange NRM Museveni ekyo kyekyamuweeseza mobilization kyova olaba agenda kukola ki mwoyo gwa ggwanga bantu bameka bana abalina abakozeredde eggwanga lineeno nga tebasiimiddwa lindako nga tonagenda ku mwoyo gwa ggwanga kabi eki mwami Bule bw'atuuka gy'atunze n'atunda mukama we bw'aba ng'alina service yazeeri abantu tewali abatya kgenda mu field mwami Bule ono singa ajja n'akuguza ekirowoozo ekyokulonda President Museveni okigula oba nedda kakati nze sikyasobola kugula kirowoozo kya President kati simba wakati awo kati gwe nga gwe kati omanyi nti eriyo bangi nnyo era abalinga gwe kitegeeza ye bwajja n'akuguza kyatunda osalawo kuli eri gy'oli edda fe tetuganye bangi baguzizza okitegedde all the time naye singa bakye baali batunda kyali kyesigamwako singa tebabba kalulu singa tetulina monetarization of politics singa tetulina militarization of politics singa tetulina kulayiza abantu bebatalina kulayiza nekyebatunda kyavunda okitegedde awo babba akalulu buli kaseera okitegedde kisooka kiri ku likodi muganda wange akalulu ka president ebuvuma kabbibwa akaluka president buvuma ne Kome kabibwa era akaluka yafuna president Kome ne buvuma ze figures ezaweebwa Katumba kati ebyo ebyoko bintu tugenda okubuuza ani akola ebintu ebyo okulemesa mukadde waffe president okufuna obululu bwe bwalina okufuna atukulembere bulungi ekirala manyina zoono nyongedde omwagala kubanga alinamu elementi y'omwoyo gwa ggwanga era kyova olaba abantu nga bano twetaaga okukola nabo lwaki nti mu mwoyo gwa ggwanga bwe tugenda okusomesa abantu bongera okwagala eggwanga lyabwe ate bambi mulimu n'abantu b'opposition abaagala eggwanga lyabwe kati abantu abo tugenda kukola nabo era maama mwanyinazi tugenda kukola nabo ekitegeeza sala mwangu kukyusa mwangu wa kukyusa ye era kuba kuvunanyizibwa singa nali wa kukyusibwa singa nakyusibwa dda naye kukyantandika okulonda President Museveni simuwangako kalulu mwoyo gwa ggwanga mulabye nga ddala mutuufu ayagala eggwanga lye lwaki ayagala eggwanga lye nti ebintu byonna byayogeddeko gyegimu ate bambi ku mirimu egyatutumiddwa era nze kaakati mugamba ekintu kimu tukwatagane reports mekaze wakawandika anjagala amubuuze reports mekaze wakawandika nezigende YGG nti wano baba sente bwesitone baba bwesitone baba bwesiti kati kasoke kubulira kinene wakati ina balijono IGG natayingirawo kati ezo njagala mpe through the Interparliamentary platform twawandika okulaba poliisi n'olwaleero okitegedde tetuwanga feedback twawandikira anite gundi akulira parliament Mukyala Mongo speaker n'olwaleero
tatuwanga wadde na reply nenge ebintu byaffe yabikola ki yabifuna kakati n'olwekyo ffe tukola kati ekisaanidde okukola ki okukolebwa naye ate nga tesikwegatta kumwe oba kubawa ripooti zaffe ffe tulina ebyaffe mu pipelines twalaba minister for justice and constitutional affairs okitegedde ne tumuwa ensonga zaffe era tuli happy tukimu bya implementinga tubiraba tinaffe eddoboozi lyaffe likola ki muweeriri so mwena abeena abaagana okutulabangamu aba gavumenti okitegedde nga poliisi ngaani no big deal okitegedde ffe naye ensonga zaffe tuzirina tubadde tuwa epapula byaffe tubadde tukola electoral reforms nga interparliament platform kubanga tukikirira abakyala bali mu politics mu ggwanga lino eno tumitinza ebitongole ebyenjawulo okitegedde era eddoboozi lyaffe balikoze eki baliwulidde so seetaga ate genda wa IGG simanyi biti kubanga mwenna bemwe bamwe kale webale nnyo webalire ddala tulaba ku Kyaggwe TV kyokola kyatendo nnyo agenda ku mutimbagano tunoonyeeko YouTube channel yaffe kwe tuli awo teeka mu Kyaggwe TV abantu bano ojja kuba obalaba ensonga nnyo ze tukuteerayo tuze tutambula nabo okutuuka olunaku olwaliro omukyala Sarah nga nkwerekeeza njagala okwebuuza nti bw'otunuulira obuvunaanyizibwa obw'abantu bano ojja kulaba nga ate buyinira dockets ze bugwamu eri mu bitongole ebirala tulowoozeemu nti bino ebitongole ebirala gavumenti yayagadde kubyongera ku byempoweringa oba tulowooze nti biyinza okuba nga biremereddwa bulemererwa okuleeta abantu nga bano neyanzige NRM kyebulamu kiri kimu kyokka bw'owa omuntu omulimu mu empowering build their capacities kitegedde naye bawa omuntu omulimu nga tamanyi nakyakola nasigala awo nga ta implementinze kati bali tebakoze ate bagasseeko abaleera batalina kyebakola ki kyebamanyi bali bakwata bano abatini ne baba empowering on what to do they could equally okitegedde do the same work naye bamu babalonzeebwa abalala babalonzeebwa sagala boogerera okitegedde naye njagala okubagamba nti bandikozesa bano abatini be balina ne baba empowering ne baba elevating okitegedde for example the GISO tulina committees ez'enjawulo mu councils tulina ministries ez'enjawulo ku buli district abo bennyini be empowering situla omutindo they can equally serve nga toyongeddeeko bantu balala era ekyo ne bano be bana bati era tebagenda na batraining nga taata mwefeeko mwamikule nga tumaliriza nabadde ndaba omubaka w'ekazo omwami Dani Kimosho ngagamba nti obuula okuba nti ebifo bino biri open qualifications teziri awo z'amanyi ensonga lwaki buli muntu alondebwa kakati awo kitegeeza pulezidenti wabanga ekyo bwe yakikoze yalonze ng'asinziira ku busobozi okitegeera simanyi oba okkiriziganya nakyo pulezidenti mandate ye nga pulezidenti tava buvyeri n'agwa kali for example nze omuntu sivudde eri n'engwa bugwe ekituufu era mwanyinaze mpulidde ayogera agamba nti abamu sibatendeke n'okusinziira ku bantu be balonze tekuliko gwe bajje ku situiti otunulira abantu bonna be balonze abantu bonna bazze baweereza mu buweereza obw'enjawulo bwe tugamba nti abasiimye busiimi tubeera bakyamu nti asiima nga bw'ayagala mwe mwamukwasa eggwanga mwe mwali mukwasa ne mukwasa obuyinza era mumuyita fountain of honor kakati bwe bakwasa eggwanga olina okulaba butya bw'otereeza enjuuyo kati President Museveni yasalawo okutereeza enjuuyo era bano ab'opposition ekizibu kye balina nti bo balwana kugenda mu buyinza naye ate tebalwana butya bwe bayinza kunywezaamu kintu kati ono ekyeyazuula pulezidenti waffe omulungi kwe kunyweza ekintu era kati ayongedde Museveni yeyongera kwenyoleza mu yitebe teryazamunanga sisatanga tisokwogera amazima pulezidenti talina ne woba gwe kale babe ba palamenti olwaleero obalaya ba palamenti omaze emyaka 2-3 mmeka ne tata kakati mwe lwaki mulowooza nti ye President Museveni alina okuta olwaleero akuta obuyinza alwana kubunyweza nakubusigaza exactly era bw'ogenda mu bitabo by'ebyobufuzi bw'okwata obuyinza bulemere obusigazi ate okole n'okukola kye bayita essente nakati ze tunoonya ekyokubiri ekyo waliwo omukyala kyagambye mukyala kintu ate mbu sente empitirivu nalabye abamemba palamenti nga balwana eyasoose okulwana alina budget ya biliyoni 46 omwaka
Ani oyo? Ssenyonyi Lope. leader of opposition yadde alwana naye nga alina budget ya 46 billions muntu ogwo nga office naye olwaleero alwana mugekinaana balwanyisa abekinaana nogane bannange ate nga mitwalo butwalo memba palamenti akuŋŋaanya emiliyoni ze8 nazikuba mu kisawo nadda awaka oyo ye tebamwogerako ye tebamwogerako nalina sente ya ggwanga gyatwala kakati fe abagenda okugenda wansi ku ground okukola emirimu fe abagenda okugenda wansi ku ground okusomesa abantu mwoyo gwa ggwanga nga tuviira ddala mu baana abato kubanga abaana abato balina okwagala eggwanga lyabwe ferina eggwanga sirya President Museveni yekka sirya Abakyagulanyi n'abalala eggwanga lyaffe ffenna eggwanga tulina okulyagala tulina okusomesa bannaffe nabo balyagale tulina okubeera nga twogerera bulungi eggwanga lyaffe kubanga Katonda yatuwa eggwanga lino n'omutima gumu ate eggwanga ddungi kakati yadde bana opposition bagezaako okugera ne basiiga ekifaananyi ebweru ekibi ne bakola eyo byonna ebintu bye twetaaga okujjawo twongere okwagala eggwanga lyaffe tukunga abantu wabaawo nti kugemesa baana tukunga abantu bagende bagema abaana naye omanyi nti opposition yabo bolaba kubituuka mu byokugema abaana basirika busisi teboogera omulimu ne bagulikira abali mu gavumenti munanga aba gavumenti ne bakola ki ne bafa nakyo naye nga ate jjukira abantu babalonda bakansala gye bali babalonda buli omu aba mu nnimiro ye tebasobola yadde okugenda okutaawuluza enkayana ez'ekibanja ezeetaaga okusitula oluwanyi luno lutereeza wano bero si wanu chairperson gye bali ndowooza be bakolako ero si tu eyo nayo yafa ero si siri bali mu byabwe okyegera kati president yatule butuuze eri ng'ebintu byonna bigenda bubi kyensonga lwaki atuleeta naga abannaye mugende muyambeko wano mukwataganye wali abantu bange bayambibwe era gwe mulimu gwe tugenda okukola Saala kyanaatuula azibikire gwe woli ku ground exactly ate nabo bennyini opposition fe tugenda bagamba nti tubalwanyisa wabula ebikolwa bye tugenda okukola ku ground ebigenda okubalwana bejjemu bokka era nkubuulira bagenda kujjamu bokka ng'ebikolwa bye tukola ku ground kyanaku nnyo nti tukyalowooza bagitidde nnyo tewali abatidde kubanga tewali kyemugenda kudelivaringa kubanga n'emu ku bigendererwa tebabitegeera to me singa nakyembatyamu eno tiimu eyazze okitegedde one ebireme bali eribo tebagenda bisobola nkugambye ekinyanja kyavunda kuva ku mutwe so they're not going to deliver much by the way sibateekako na attention wabula kyenteekako attention tyesente z'eggwanga zoonoonebwa okitegedde mu bintu ebyenjawulo nga Alliance for National Transformation fe gavumenti yaffe weerijja mu buyinza eyo bajeti ya LPO okitegedde tejja kubaawo for us we will merge ministries not depending on nti ono mwagala ono njagala mujjawo okitegedde ono njagala abeere under gundi but depending on capacity experience okitegedde n'obusobozi omuntu bwasobola okukola ki okukola secondly esente z'ekyeyonoonero tezijja kubaawo bw'ojja mu paalamenti weggulire emmotoka esente zijja kuba zigenda ku malwaliro nguudo n'ebigenda maaso naye no extravagant paalamenti okitegedde ne gavumenti tetujja kubeera ng'ebyo n'olwekyo mbakubiriza jja n'omugisha muntu atalaga all over tubeebaza yonna gy'agenze mutulaze obuwagizi obw'amaanyi oyeka bw'anaakwata entebe eno Uganda ejja kubazaawo webale nnyo webalire ddala Kyaggwe TV tugenda kubanga tuwummulamu tuli ku Deira Hotel tweyungeko ng'oyita ku mutimbagano olabe ensonga zaffe zetukuteerayo ku YouTube Kyaggwe TV likinga subscribinga sharinga Bule Kizito Moses Wali ne mukyala Sarah Nakintu Richard Sentai muzzukulu w'Eryasafu ewaffe Nakasongola tujja. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others.
Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiyindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ngeno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you